mbaaniriza nnyo ku katale k'onfuufu. Njagala mbeebaza gye mukoze olunaku olwaleero era mbabuuzaako nti bannange musiibye mutya. Nze Sanyu Robina Mweruka ndina emmebe omulungi katukutambuze mu katale k'onfuufu naye katono nnyo sooka olabe ebikulu eby'olunaku olwaleero. Ebikulu mu katale k'onfuufu nga biwagiddwa. Obvious Distillers basangibwa endajja nankumbi opposite Shell Cars. Taste the greatness. Oyagala kwebuuza ku badokita bakugu kukeberebwa musaayi kukutuusaako ddagala wennyini wooli kujjanjabira waka na byonna ebikwata ku by'obulamu bye wandyetaaze gwenyiga bunyizi star 280# Rocket Health awo kunia. So ours spread it, taste it and love it. Prestige margarine. Prestige margarine. Prestige margarine is good for everyone. When you eat it, it makes your body grow strong and healthy. So always spread it, taste it and love it. Prestige margarine. Omusajja atuze muganzi we neyeeropa ku poliisi. Amulanze kuganza basajja balala nakumubba ku nsimbi. Mukama ayambe buyambi naye abantu bayitiridde okugabanaabwe. Abantu b'e Kyabadaaza bakyali mu bunkenke. Eyasimattuka essasi alojja. Essiga eddamu ziri kungubagidde omulamuzi Apio Aweri. Bamuleka basabye gavumenti obutabawa bifo bya bwereere. Abasuubuzi b'e Busega beevulunze mu bitoomi. Embeera y'ekkuba erituuka mu katale ebizadde. Nyongera okwaniriza okusalawo kadi TV1. Nze Sanyu Robina Mweruka ndine mmebe omulungi. Tutandise n'abatuuze ku kyalo Kikooza nga kino kisangibwa Mukono Central Division abaguddemu ekyekango. Omusajja akidde mukazi we n'amutuga. Ono alowoozezza nti amusse n'agenda ku poliisi neyeeropa. Wabula poliisi egenze okujja ng'omukyala akyalimu akalamu era n'emuddusa mu ddwaliro okulaba nga bataasa obulamu bwe. Livingston Mwesigwa amanyiddwa nga Mutoro ng'atunda nsenene mu kabuga k'e Mukono yakidde muganzi we Christina Amanso n'amutuga olw'okumuteebereza okubba ensimbi ze n'okuganza abasajja abalala. Mwesigwa alowoozezza nti assa Amanso bw'atonasiba w'ennyumba gye bapangisa ne yeetwala ku poliisi e Mukono n'agitegeeza nga bw'asse muganzi we olw'obwenzi n'obubbi. Akola mulimu ki? Kati poliisi esitukiddemu n'egenda obadde babeera kyokka basose kubulwa omuzigo gwennyini okutuusa lwe bamukubidde essimu ng'ali mu kaduukulu n'abalagirira. Kati kateni eri kala ki? Kala ya kateni eri ki? Abasirikale bamenye ekkufulo era omuwala asangiddwamu ng'akyaliko kikuba mukono n'addusibwa mu ddoolo lya Mukono General Hospital gy'ali mu kujjanjabibwa. Mukama ayambe buyambi naye abantu bayitiridde okugabanaabwe. Abatuuze balumiriza omuwala ono okucyangacyanga abasajja era nti kyandibanga kyekiviiriddeko Mwesigwa okwagala okumutta olw'ensimbi ezazaamulyako. Omukazi era ffe tuze nga tubayitira musino muttu. Nti omuwala alina ebyetaago by'aba ayagala ate oyo omusajja tabirina kubimutuusaako nga ye. Alina okufunayo omuntu asobola okukola ki obimuwa. Obuyinza okuba obuzibu buviiridde awo kuba omuvubuka abadde ayagala omuwala naye ng'omuwala alabika tamwagala bulungi. Omuwala agambanga nze ngenda kwa 23 neegendera waka netumugamba togenda akomawo simanyi aleme kumala gafumbira abasajja basanze olw'okuba mulaba alina busente kolonga amutwala okuba mukuliro bukokokokubu. Ate ng'oyo omwana yatasaana kubeera n'oyo omusajja mukulu. Ate omusajja agamba tayagala sayizi ze ayagala abaana
batototo batyo. Abakulembeze okuli ow'ebyokwerinda mu kitondo Fred Sekiranda ne Benedicto Mukasa basabye abaagalana okufuga obusungu. Obuzibu olusuka ku kamiiro banyumya ne batamiira ne batafuga busungu. Mu kiseera kino omwezi gwakumbwa ku poliisi y'e Mukono ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. David Musika Lyankolo yakusakidde ekkulire lino ku Lwabukedde TV. Ate bo abatuuze b'e Kyabadaaza abalumbiddwa abazigu ne batta bannaabwe babiri n'okwokya poliisi basabye gavumenti ebongere obukuumi kuba bakyali mu kutya. Omu ku bakyala eyafunye obuzibu mu bulambaganyi buno nga essasi lyamuyise mu kugulu asabye obujjanjabi kubanga embeera yembi enfuna si nnungi. N'okutusakati embeera ekyali yakingo mu kabuga k'Ekyabadaaza ku luguudo Kampala okudda mu Sekulu Valley abazigo okubalwa mu kire kyakezi olw'omukaaga basira mu poliisi amasasi n'okugiteekera omuyusa kunokutta abantu babiri abattibwa kuliko Peter Nsibuga emyaka 23 ne Ibrahim Kalyango emyaka 23 nga baaziikiddwa olunaku olw'eggulo. Era tuli beeraliikirivu omuntu n'akalakala n'emmundu ng'esinga n'eri ku poliisi obunene. Muntu kye yafunye obusobozi okufuna emmundu sirwasa mayinja nga n'omupoliisi bagiwulira naye akuja misinde. Mu kiseera kino abantu tebaddamu kukola ng'ebyaliwo bikyabalimba onguwa obulensi naddala abaliraanye poliisi. Bane gavumenti tusaba mu buwombeefu mujje mulabe ku buyumba bwaffe ddala buno bwe baakuba amasasi abantu bonna tebakyakola. Embeera ekyali mbi nnyo, tuli mu kutya ne bawulya mmotoka mupiira nga gwabisoba mu kutya. Nga twebuuza tuzzaako ki kuba essaawa zino tuyingira wakati w'essaawa emu ne 12 babyokera poliisi tetukyalina byakwerinda mu ggombola yaffe ate nga wange waffe mu ggombola yaffe Kyabadaaza tewabadde wakyasinza obutabanguko wadde nga poliisi weri. Kyokka mbeera likirimu nti kuba ku poliisi tewali wa poliisi n'omu nga kiyinza okugera omuyi w'amateeka mu kitundu. Kulanga poliisi obudde buno nzigale tewali wasitwide n'omu alabikako. So tusaba gavumenti ekole n'amaanyi amangi esobole okubeera nga poliisi yaffe egiggula kubanga bwetunulya ekitundu kino Kyabadaaza kiri ku meyini ate abantu balina bizinesi zaabwe ez'enjawulo. Ku nnyumba zezimu okuli ne poliisi tusanzeewo Catherine Lunkuse nga naye bwapangisa nga kola gwa kusiba nviiri nga Eyasimattuka abazigo. Ono ategeeza nti abazigo bawandagaza amasasi ng'ayita mu luggi ne kamusanga munda mu saalooni mwe yali yeegalirira okakana ng'ali mu kubya okugolo. Abasajja bajja batandikira ku lutyo olwo olwangeroza bwe bamanyi bwe bakukula ki obagenda ne batandikira ku lutyo bakwayitusizzaawo ne batandikira ku olutyo olwanga okuwa amasasi. Leo nilikwata akatuma nekago wenalitudde kati tukyabamaliya ne badda munda ne batandika okuba akasenkanya ka poliisi nga tuli munda naye nga bantu bategedde tulimu n'abantu ne badda akasenka ka poliisi ne batandika okukafiirako ne bamaliriza nga batukumyeko muliro. Atulaze okugula essasi we lyayita nga wadde yaddusibwa mu ddwaliro abasobola bamutegeeza nga bw'alina okulongoosebwa nga ssente zimwekubya mpi. Sirina mbeera gye ndimu kuba nnina obulumi bw'amaanyi bankebera nga ndimu essasi nga ndimu fulagamenti munda. Alagidde gavumenti emujjanjabi n'okumuwa obuyambi n'ategeeza nti takyasobola kukola mirimu gye nga bw'abadde ssonga ye maama ate taata. Nsaba gavumenti ekikwatako ne gavumenti eveeyo enziruukirire sobole okufuna obujjanjabi. Bamugambye alina okulongoosebwa naye ekyalemesezza nga tewali ssente. Bano ekyabaviiriddeko okulumba poliisi y'e Kyabadaaza babadde balondoola bano abasibe ababiri abaakwatiddwa ku pikipiki. Mu kiseera kino tetusobola kiwunzika oba kyabadde mu kikolwa kya butujju, kikolwa kya kulya mu nsirukwe kubanga tetunnaba kukizuula. Joseph Kinobe yakusakidde guleno ku Lwabukedde TV. Bo abasuubuzi mu katale ake Busega bakedde kwekalakaasa nga balaga obutali bumativu olw'ekkubo eriyingira mu katale kano eriri mu mbeera embi. Bano beevulunze mu bitosi n'okugobaganya abakulembeze baabwe. Bino we bijjidde nga ku Lwokuna bategeezebwa nti baweereddwa wiiki 2 zokka nga bonna bayingidde akatale kano.
Gye buvuddeko gavumenti yatongoza omulimu gw'okuzimba akatale k'e Busega oluvannyuma lw'omuwendo gw'abasuubuzi okweyongera. Kati bwe yali agenze okulambula akatale kano nga nnya omwezi ogw'omunaana omwaka guno, Ssaabaminisita Robinah Nabbanja yategeeza nti akatale okuggulwawo buli kimu kirina okusooka okuggwa omwali okukola oluguudo n'emyala. Amakubo agayingira wano ng'akatale tekannaggulwa mu myezi 2 sayidi eri tukiryalinge tufune ne entrance. Kati Sabbiiti ewedde minisita wa gavumenti ez'ebitondo Raphael Magezi yakwasa kesisi akatale kano era minisita omubeezi owa Kampala Kabuye Ekyofatogabya n'alagira abasuubuzi abakolera ku mabbali g'oluguudo n'ebweru w'akatale okuyingira obutasukka wiiki 2. Mu wiiki 2 bajja kuba bamaze okumaakinga buli mudaala abasuubuzi bayingira. Kati abasuubuzi bakedde kwekalakaasa nga bawera obutayingira katale okutuusa ng'oluguudo n'emyala bikoleddwako. Beekoze obusolosolo omubadde n'okwevulungula mu bitaba. Ekiridde kubadde kusikambula bakulembeze okuli Stephen Kyomuhendo ne Nalwangalwanga okubafulumya woofiisi era nga babawazeewaze mu kkuba erijjudde ebitoomi n'okubalangira okubanyonyonta. Poliisi okuva e Nateete esitukiddemu okutangira obuvuyo n'okuwooyawooya abasuubuzi bano. Ssentebe wa Busega Vendors Association Ssalongo Charles Bugembe asimye Pulezidenti olw'enteekateeka ennungi eri bannansi kyokka n'asaba ebibulayo ku katale bitaanyizibwe kalyoke kaggulwewo. Ng'akatale kano kakyalina ebikabulako newankubadde tuli basiimu buli kimu ekikoleddwa naye ebikyabula kuyumba bino okwebaza nti twasaba pulojekiti eno ey'akatale netufuna akatale kebazimbye kano naye toyinza kugamba abantu kubajja wali kubaleeta mu katale kano ng'amakubo agayingiza abaguzi baabwe mabi bwe gati. Tuli bannyamivu nnyo minisita Raphael Magezi okutugamba nti yatuwadde ekirabo kya Christmas. Wange minisita wa Kampala tukutegeeza nti ekirabo tukiganye kubanga kyenewunyisa mu nnaku 2 emabega minisita Kyofatogabya yazze wano n'agamba abantu gabawadde wiiki 2 bayingira akatale ng'enguudo sinkole na minisita ziyalagira. Joseph Setimba yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Kale tugenda kuwummulamu katono tudde n'ekitundu kyaffe ekyokubiri. Ekitundu kyaffe ekyagataliiko nfuufu nga tukitadde ebbali kati nno nkutegeeza olupapula oluganzi olwa Bukedde. Bukedde akulembeza eggulire erigamba nti abakuumi ba Kabaka lwaki gavumenti ekendezezza abakuumi b'abakulembeze ab'ennono. Gulo olupapula oluganzi olwa Bukedde omanye ensonga. Owa bodaboda akubye omugole eŋŋuumi n'afiirawo. Bukedde yabirina abasuubuzi abajemedde kesisi ku by'okuyingira akatale k'e Busega. Gula oyongere okubimanya Ukraine esse bamisonale ba Putin 3 ate n'ebya minisita Namuganza abamulwanyisa bamufunzizza. Ag'ebyemizannyo tegabuzeemu gabula Ssekukulu mwali ate nawe alina omuyizi ow'ekibiina ekisooka mulimu ebigezo by'osobola okugira ng'obuuza omwana okumuyamba mu luwummula luno oluwanvu. Nosi olukumi Bukedde lwagula n'ofuuka mumanyi ne mweyamba mwenna nga bwe muli awaka. Tuwummulamu katono tudde n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyagataliiko nfuufu mulimu gano. Linda Nemino Mugataliiko nfuufu. Get empowered to do more for yourself with Post Bank Smart ATMs and take advantage of our up to 60 smart ATMs for instant cash deposits, cardless withdrawals and quick card issuance at our branches. Post Bank, empowering you. Obuvunaanyizibwa bungi
Kibaale olwaleero yakuliramu emirimu gyonna egibeera gitambuzibwa mu lubiri okulaba nti gitambudde gitya. Waliwo aweetaaga okulongoosebwa, waliwo aweetaaga okutereezebwa. Ssaabasajja Kabaka bwe yabanga agenda okuba nti agenda mu lutabaalo lwonna, gwalekera olubiri n'asigala ng'alukuuma. Kiriza nkolisa ennyo mu kumulamu okwo ate era nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri. Kino katutandike ne Ssaabaduumizi wa poliisi Martin Okoth Ochola alagidde abaserikale ab'oku nguudo okuzzaawo load blocker kiyambe okutangira abazzi b'emisango. Byogeddwa omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga mu lukungaana lwa bannamawulire. Omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Martin Okoth Ochola alagidde abasirikale abavunaanyizibwa ku bidduka okuzzaawo emisanvu mu nguudo naddala zimwasanjala okutangira obumenyi bw'amateeka okweyongera. Tuzizzaawo road blocks zino ne checkpoints mu bwangu ddala naddala mu bifo ebyo accidents mwe zibadde zisinga okugwa. Ku mulundi guno wajja kubeerawo ofiisa ali ku checkpoint okulaba nti bano abapoliisi banne batambuza bulungi emirimu. Kinajjukirwa nti omwezi oguwedde abasuubuzi baatuukira President Museveni ne bamusaba alagire poliisi okuggyawo emisanvu ku nguudo kubanga kino kitaataaganya emirimu n'ebyamaguzi byabwe okwonoonekera ku makubo olw'emisanvu gino. President Museveni kuno kwe yasinziira okulagira poliisi okuggya emisanvu ku nguudo kisobozesa abasuubuzi obutaka lubirizibwa nga batambuza ebyamaguzi. Wabula omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga agambye nti oluvannyuma lw'okuddamu okwogerezekanya ne President yakkiriza okuzzaawo emisanvu gyonna ku nguudo zimwasanjala okusobola okutangira obubbi naddala obw'ente okuvugisa ekimama n'obumenyi bw'amateeka obulala. Kyazuuliddwa nti obumenyi bw'amateeka ku nguudo kubadde kweyongedde nga abazigo abamu babadde bazza emisango abalala nga babba ente n'ebirala emmere ne balyoka batambula nga tewali abagambako. Ate ku saidi ya traffic tulabye nga obubenje obw'amaanyi omufiiriddemu abantu n'abantu abafunye ebisago nabwo bubadde bweyongedde. Enanga asabye abantu abakozesa enguudo okwewala okujeemera abasirikale nga babayimiriza. Bw'obuuka checkpoint eno eddako tojja gibuuka, enkola eriwo nti bajja kukukwata ku eri eddako oba mayiro 5 bakukomyewo mpaka kweno gye wakoze eki gye wabuuse. Omusirikale waba ayolesezza empisa embi enkola ey'obukambwe akwata omuntu awatasaanidde ebyobulyake mubeere n'amasimu gammwe musobole otukwatira obutambi ku neeyisa y'abasirikale baffe. Bo abantu betwogeddeko n'ab'empigi bawagidde ebigwa bya poliisi bizibwe ku makubo nga bagamba nti kino kyakuyambako okuziyiza obumenyi bw'amateeka. Obumenyi bw'amateeka obadde bususse obungi olw'ensonga nti buli muntu abadde avuga buvuzi nga tekyalina kiddu kyatya. Kubanga bw'ogyebidde ku makubo abantu basibuuka empisa n'agenda okubba abadde nakyera kumutiisa. Nze nkiwagirira ddala pulezidenti kye yakoze okutaasa obubenje. Mutebe Sulaiman ne Simon Sekidde be bakusakidde ekkulire lino ku lwa Bukedde TV. Akulira akakiiko akasunsula abalamuzi Benjamin Kabiito mwennyamivu olw'omutindo gw'ensala y'emisango oguserebye ennyo ensangi zino. Okwogera bino abadde ku mukolo ogw'okukungubagira omulamuzi Opio Aweri eyavudde mu bulamu bw'ensi eno. Namwalo ne bamulekwa abadde omulamuzi wa kkooti ensukulumu Robi Opio Aweri bakedde Mmengo ke Plus okulaba ku magalwa waabwe gy'abadde akumira okuva lwe yafa. Oluvannyuma boolekedde ekibangirizi kya kkooti ensukulumu abesiga eddamuzi mu biti eby'enjawulo gye bakuŋŋaanidde okumukungubagira. Ssaabalamuzi Alfonso Winyiddolo yabadde omukungubazi omukulu nga werekeddwako abalamuzi ba kkooti ensukulumu okuli n'omumyuka Richard Buteera, obukiiko bw'essiga eddamuzi obuwerako n'abalala. Omulekwa bakulembeddwamu George Obong baweze mu maaso ga ssaabalamuzi nga batali beetegefu kuweebwa gafu ge batakoleredde olw'erinnya lya kitaabwe. I'll fight one. And I also will fight one. Okay. It is his work and my work that will affect us.
we should be able to compete like other people. Abakungubazi ab'enjawulo boogedde ku ngeri omugenzi gy'adde yeeyisaamu. Sometimes we can call me when he's in the field to appraise me of the numerous challenges we found in Embeera. Of course, he made me to around his projects, even in his home. Those mangoes would sit and eat. So, but teamwork, you said it all, teamwork down to earth. I convey our deepest condolences to the family of the late Justice Ruby Opiaweri. Abalala boogedde engeri gye basikirizaamu okukuuma obutonde bw'ensi. He taught us all how to love and plant trees. We didn't know many of the trees he taught us about. He has left many forests, many not his own. Asibye abalamuzi ku madaala ag'enjawulo okwongera ku mutindo gw'ensala yaabwe ey'emisango okusobola okukuuma omukulu gw'omugenzi. Our sincere hope that his legacy will be emulated by other judicial officers. Saabalamuzi Dolo ayogedde ku mugenzi ng'abadde mukwano gwe yamuyigiriza okubeera omwetowaze. That's what understood that no mother can produce more than what a dozen most. You have to find your brothers and sisters. The rest must be produced by other mothers in you. Asibye abalamuzi ba kkooti eza wansi okukola ennyo okulinnya amadaala ng'omugenzi bwe yajja alinnya okutuuka w'afiiridde ng'ali mu kkooti ensukkulumu. Understand that justice is not for consideration. Aweri yafa ku lwokusatula sabbiiti ewedde era ng'omwaka ogujja badde agenda kuwummuzibwa oluvannyuma lw'okuweereza essiga eddamuzi emyaka 40. Julius Kafuluma yakusakidde eggule lino. Nabino ngataliiko nfoofu. Tulina ebikozesebwa eby'omulembe eby'enjawulo ng'eby'amawoofiisi, eby'omu madiiro, zi dayiningi, eby'omu bisenge n'enyekinde. Kyekitundu kyaffe ekirala ekyagataliiko nfuufu. Abantu abali ku ttaka erya Sangobe baddukidde mu kkooti nga baagala kumanya ku bifa ku ttaka President lye yawa aba Bidiko werikoma. Bano balumiriza nti waliwo abagezigezi abatandise okwagala okwefunza ettaka kwe bali. Ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwokusatu omwaka oguwedde, Pulezidenti yafulumya ekiwandiiko mwe yalagira akakiiko ka Uganda Land Commission okuddira ettaka lya Sangobe eritaliiko bantu liweebweyo okulimirako ebinazi. Kati olwaleero abatuuze abawangalira ku ttaka lya Sangobe bagenze ku kkooti e Masaka nga baagala eyongera okulambika ku kiragiro kya Pulezidenti ku bunene bw'ettaka obwaweebwa kampuni ya Bidiko okulima ebinazi nawawe lirina okukoma. Namusiga nsimbi tebatutegeeza ttaka lyekana kiri yafuna oba lyonna oba tuyinawo omukisa gw'okusigala nga naffe tulina ketufunako nti obanga Bidiko baliwaddeko nga kimu kyakusatu ettaka erisigalawo ly'abaani ate nga kuliko kati abapya abajja. Tulaba abantu abayitamu nti bali mu kubalira kyetusuubira nti tekiri mu makubo matuufu. Toyinza kubanga oli valiwa wa gavumenti mutuufu ng'otambula ne poliisi kabanga 5. Okusinziira ku batuuze ekiragiro kya Pulezidenti kyataputibwa bubi nga kati bagobaganyizibwa ku ttaka lino kwe baludde. Mbadde ku Sangobe okuva nga ndi mwana muto naye jjajjange abaafa ne bandekako kubanza kitange yasengawo 1942. Bakayizangu nibatubalirira ebyona n'ebyokutusasula tusiri kubireeba. Bano abaswa mu mutwalo omulamba basangibwa mu Gombola 5 okuli ey'Ekakuuto, Kasasa, Kabira, Kitebe ne Mutukula Town Council mu disitulikiti y'Ekyotera nga bakulemedwa Stephen Sebunya basabye kkooti eyimirize emirimu gyonna egikolebwa ku ttaka lino okutuusa nga bamaze okulambikibwa obulungi kubanga mu kiseera kino bagamba batulugunyizibwa ebitagambika. Batusanyirizaawo ebirime byonna bitooke, mwanyi, muwogo, bijanjaalo. Tulabye n'abamu kati batandise okusibako amafaamu. Kuliko ebyapa bisatu kati ebyakakolebwa mu kiseera kino. Tubasaba batuweeko kopi tulabe ebintu batubalirira oba bituufu tebakkiriza. Munnamateeka waabwe Kalende Simon annyonnyodde obunkenke bwe baliko nga kati ayagala kkooti eyanguye okuwuliriza ensonga yaabwe. How can you evict people before they are compensated? So that is a threat alone because the directive can be enforced. Munnamateeka wa Bidiko Philip Kasimbi alungamiza nti Bidiko si yeegoba abantu ku ttaka era nti n'ababagoba nabo tebabamanyi. Baklanti baffe tebalina
tebalina interest yonna egoba abantu ku ttaka eryo. Kooti ne submissions zaffe zijja biraga mu ruling tetu. Omuwandiisi wa kooti enkulu e Masaka Richard Bulora awadde ennaku z'omwezi nga 30 January w'omwaka ogujja okuwa ensala mu musango guno. Ruling will be rendered on the 30th of January 2024. Ettaka lya Sangobe litudde ku bugazi bwa square mile 251 nga President yawaako kampuni ya Bidco n'eya Bukola Limited acres 22,000 balimireko ebinazi. Robina Nantale yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Ate empaka z'okufumba eza Bukedde TV zikomekkerezeddwa mu katale k'okumbuzi mu katale ak'okumusanvu nga kali ku luguudo olw'Eyasimattuka. Abawanguzi be bazza Bukedde TV olw'okubajjukira n'okubateekangamu ensimbi. Empaka z'okufumba nga ziteekebwa Bukedde TV olw'ezikomekezeddwa mu mutongo nga zibadde mu katale k'okumusanvu ku luguudo olw'Eyasimattuka awamanyiddwa nga Komboze. Abeetere mu mpaka zino babadde munana okubadde abooki b'omucomo batanda abasisi ba Kyapati basatu nga bawadde ebikozesebwa mu kufumba omubadde buto okuva mu pulisiti Majorene ennyama n'ebirala. Abasazi b'empaka nga bakulembeddwa mu Judith Namulema Kaweese obedde abalambula abakontanye okulaba engeri gye babbinkanamu kwokya omucomo n'okusiika Kyapati. Empaka zigenze okuggwanga ku Lowe Najemba awangudde ez'okukya omucomo ate Anthony awumuse n'awanguliza okusiika Kyapati. Bombi wabaddwa ebirabo okuva mu pulisiti Majorene ne Onajuice eri wansi wa Harris International okubadde ne kavuba mitwalo 10. Najemba Chloe mwebale nnyo mwebalire ddala mu bakyala kwebeerera ensonga lwaki yetafunye buto nti omucomo teweetaaga buto. Najemba wakati mu biyengeyenge ategeeza nti amaze emyaka 2 ng'akola omulimu gw'okwokya omucomo naye abadde asuubira nti anaawangula. Pangudde eggaali, pangudde essente, pangudde ebyokumya buli kimu, prestige byonna neyanza nnyo. Olina emyaka emmeka? N'emyaka 2. Obuwanguzi buno obadde obusuubira oba? Obuwanguzi mbadde sibusuubira naye gyasimbadde nnamu okukkiriza. Ate Anthony awumusa awangudde mu kusiika Kyapati naye awereddwa ebiramu tukunaasima Bukedde olw'okuteeka empaka ez'okufumba. Neebaza Bukedde TV okuteekawo eno porogulamu otusobozesa okuba nga tutwetaba mu zino empaka ne tuba nga twolesa ebitone bye tulina. Dola Namu olw'okubanonyiza Bukedde famire akatale yeebazizza bonna beetabye mu mpaka zino okuva mu butale obw'enjawulo. Kwebaza bannaffe mwenna abagazi ba Bukedde brand abagala Bukedde 1, Bukedde 2, Bukedde Farmer, Bukedde Lupapula muli big nnyo era bino bwe bitu tubikolera mmwe abantu baffe. Atukikoze kubanga twali tumaze ebbanga myaka 2 nga tudda mu bantu olw'embeera ya COVID-19 kati twakomawo. Agambye nti kyabategese empaka zino kwekawala okuddiza ku bakasitoma baffe abatwagidde ebbanga ddene mu butale obw'enjawulo. David Tamale yakusakidde eggulire ku Bukedde TV. Kampala mbagaliza ennaku ennungi ennaku enkulu ennungi tugenda mu Christmas obumenyi bw'amateeka bweyongera kuba buli muntu anoonya ssente. Mbasaba tukuume empisa tukole nga tunoonya ssente naye tukuume empisa era mbagaliza Christmas ennungi n'omwaka omupya omulungi. Mukama atutuuseyo nga tukyali balamu nga tukyasobola okwogera insha Allah. Kitundu kyaffe kino kati kigulewo n'emboozi ey'abatuuze abaguddemu ekikangabwa omwana wa munnaabwe amasannyalaze bwe gamukubye n'afa
wabadde agenze okukuuma omuceere. Akabenje kano kavudde ku waya ezaaleegulukuka. Bino bibadde Magoola Tororo. Omwana akubiddwa amasanyalaze n'afa Yopendi Charles ow'emyaka 15 ow'oku kyalo Embeera Pajabo A mu muluka gw'e Magoola mu disitulikiti ey'e Tororo ng'abadde muyizi ku St Agnes Miller Primary School mu kibiina ekyokutaanira ng'abadde ayise okugenda mu ky'omukaaga. We are in deep sorrow for losing our beloved brother. Waliwo omwana y'emyaka 15 omulenzi yakubiddwa masanyalaze. Omwana no yasindikiddwa okugoba obunyonyi mu muceere wabula n'asanga nga waya z'amasanyalaze ziyita mu kitundu kino zaaleegulukuse, amasanyalaze ne gamukuba n'addusibwa mu ddwaliro lya Hope Missionary Hospital ekidera gy'afiiridde. Tolimamu omuceere. Kati kyensaba wadde tebaagala okujja tuyambako ebibuyambi ebya ssente oba bikiki bajje bawandike eno waya waggulu ffe tuwone. Abatuuze nga bakulembeddwa Samuel Odong, kansala w'eggombolola y'e Magoola ku disitulikiti ne taata w'omwana James Ofono Loka balaajanidde ekitongole kya UETCL okujja batereza ekizibu kino wabula nga n'okutuuka kati tebalabikako. Abaana bangi n'abakulu bangi bakaaba era bakomplaininga nti buli kadde bwe singa basalambiraawo era ekizibu kimu kisobola kubatuukako. Nyathi parano to nyapo minan to imachi mawa oliero piny. UETCL jo kikonyo kata tichiel bafirwa pesa kwek kaka konyo go macho konyo. Not been any single support whatsoever. Although Engineer Makanga told me on phone that a team was coming to assess the situation and meet with the family members. Tugenda kusala emiti zino agwe wansi zonna. Oluvannyuma omwana yaziikiddwa mu maka g'abakadde be nga ssentebe wa Pobera B ekisangibwa mu muluka gw'e Katerema David Nyamwaya okonga asabye bekikwatako okudduukirira abantu mu kitundu kino kuba boolekedde obuzibu obw'amaanyi. The wire is too low. I can't even reach. If you can see that wire, you can't go there. People complain here when carrying a luggage. They feel as if someone is pulling them behind. Aba UETCL simanyi oba balowooza ku ki kyokka nafiira omwana wange tewali obuyambi bwonna kati ndi bwawo n'amabanja mangi. Kibi nnyo bambi. Ate bo abantu basabiddwa okudda eri omutonzi okumwegayirira okutaasa eggwanga naddala mu mwaka ogwa 2023 gwe twolekera. Bibadde mu lukuŋŋaana olw'okusaba okuwanvu nga kuno kutandise olunaku olwaleero okutuuka ng'ennaku z'omwezi 17 ku Kampala Parent School e Kololo. Abasumba b'abalokole okuva mawanga ag'enjawulo bakunganidde ku Kampala Parent School mu kusaba okwawamu okugenda okumala ennaku 6. Omusumba Michael Kimuli owa Christian Discipleship Ministries International abateesiteesa alambuludde ku bintu eby'enjawulo ebigenda okubeera mu kusaba kuno era nti si kwa kusosola myaka n'asaba abantu okukujjumbira. Okusinziira ku bannange njagala kubaaniriza mwenna from different walks of life okusaba tekuliiko be kugaana. Mwenna mujje tusabe. Tulangire omukisa mu 2023 tolinda 3 jangu kati tutandike kati okusaba. Agamba nti okusaba kuno kubeerawo buli mwaka era nga balozeza ku bibala byakwo. Emirundi gyonna gye tuzenga tutegeka tulabye enkyukakyuka n'abantu balina obujulizi. Tulina obujulizi obuva mu bavubuka, tulina obujulizi obuvudde mu bufumbo, tulina obujulizi obuvudde mu mawanga ag'enjawulo agajja ne geetaba mu lukuŋŋaana luno. Abamu ku basumba bakwetabyemu bakunze abantu okugenda mu bungi kuba buli kimu kya bwereere nga tebasaanye kuyitwako mukisa guno. Kati n'olukuŋŋaana baluteereddewo wiiki nnamba tugenda kusima ekigambo. Kino ekigambo kiri universal kigatta amawanga gonna. Tugenda kuba nga tukisoma tuddeyo ku mulamwa gwa Bayibuli nga bwe tulina okutambula. Kati nkunga abasumba ababulizi b'enjiri abatume bannabbi n'abasomesa b'ekigambo mujje mukyajingibwe tulyoke tugende tuyingire omwaka ogujja nga twetegese ogukungulamu mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Mukama. Okusinziira ku musumba Augustine Tamale ssentebe w'olukiiko oluteesiteesa olw'okusaba kuno kino kye kiseera ekituufu okulajanira Katonda okutuvuunusa ebisoomooza n'okutukuza omwaka gwe tugendamu 2023. Omulamwa guli abantu betukolagana nabo mu kwezza obujja partners in revival. Wajja okulwetaba musigo osasula gwe ojja buzi
okulya n'okusula bya bwereere. Kati gwe jangu tusabe Mukama wamu kubanga bwe tumukoowolera wamu eddoboozi lyaffe lijja kukola enjawulo. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Libadde essanyu jjerere ng'akuuma entebe ey'essaza erya Kasana Luweero awa abaana 113 essakalamentu erya Konfirimansiyo. Okusaba kubadde ku Holy Trinity Catholic Parish Ezirobwe. Musenyi Reverend Father Francis Xavier Mpanga kumenti besese Kasana Luweero awadi abana 113 essakalamentu erya Konfirimansiyo Kereziya ya Holy Trinity Catholic Parish Ezirobwe mu Luweero. Musenyi Olimpanga ziyaba Kristo okuuma ekitiibwa kyabe nga betina essakalamentu lya penitensi okusobola okuza abazaalibwa ga Yesu nga tebalina kibi ekisikire. Ate bayambe okukuuma ekitiibwa kyammwe nga abakristo. Asime minisita amatendekero waggulu Dr. Jesse Muyingo olw'okubakulira jenereta n'emirimo gy'akola omulina okukulira abaseminaliyo. Asiima emirimu gya Katonda egikolebwa mu kizibu yatugondomoddeko jenereta namba Pascal Imarachi meya w'Ezirobwe Town Council yasira abakulembeze okumyuka olumaluma wala bakwatagirira mu kulabanga bakulaakulanya ekitundu. Omuyambi wa minisita Dr. Jesse Muyingo ku nsonga z'Eluweero wasaba Abdulkarim Tamalasi abakristo b'Ezirobwe okwenyigira mu kuwaayo naddala ku mirimu gya Katonda. Tamala kwasisa bwana mukulu w'ekigo ssente obukadde 10 eziweredde Dr. Jesse Muyingo okugula jenereta. Kyo ekigo ky'ekansanga ekyawaledde of Mount Carmel kijja kuziza emyaka 2 bwekyanga kitandikibwawo. Emmese ekulemberwa Musenyeri Semuso nga yambibwako abasaserdoti ab'enjawulo. Musenyeri Semuso yetusuubako Bassaabasumba Paulo Semogere nga asaba Abakristo okuba abagumiikiriza n'okunywerera ku Ekereziya. Kereziya si bizimbe naye bantu. Yenyamidde olw'okutya okujjudde mu bantu ensagi zino ekiviiriddeko abantu okusulira obuvunaanyizibwa bwabwe. Abantu ba wano mukyalina okutya musituke obuvunaanyizibwa bwamwe mubwetike. Ku mukolo gumbakatiddeko emikugu gy'abagole 9 nga bano baali batukuza obufumbo bwabwe. Musenyeri Semuso akutidde abagole okuba abasaale mu kusaawa enkyukakyuka mu bulamu. Tubeere nga tugenda tulinnya amadaala ag'enkyukakyuka. Ate Reverend Father Dennis okuva ku ssente ensambi akubiriza abavubuka okutandika okufuna amasakramentu nga bayita mugatte wa mufumbo obutukuvu. Ate si ssente zokka wabula n'enneema ozigabaneko ng'oyingira mu masakramentu. Abyogedde ku Kereziya St. Joseph empigi mu misa gyakulembedde mu kuzonakula abavubuka. Ye Father Douglas Katerega akubiriza abavubuka okukola ennyo n'abasaba okuwala ebikolwa ebyokwesa ebiragalalagala. Bigurupu ebyo ebitakugasa buli muntu yenna bwerwaneko olabe nti wooli ogenda mu maaso. Eno ensi ogiraba abantu nga bakeneka. Twewala ebikolwa ebitutwala mu kusibibwa mu kubeera mu makomera